district siddayo banzirayo nagenda wano sikyagenza olw'ensonga bwetire lwaki nti obukulembeze obutwala ekibiina mu district y'Empigi bwava ku kukolera ekibiina ne bukolera abantu sekinnoomu era abantu baffe bangi abakoseddwa mu bukulembeze obwo n'abakulembeze bangi abakoseddwa n'abasuuliddwa n'abalinyiddwako ebisooto kubanga abantu abo bakolera bantu. Ekiri Empigi leero njagamba kisa kinegula nti abantu baffe bangi abaamisi ogwebwa kaadi naye nga sobola tebasobola naye olw'okuba abantu abo baddala kati bassaawo abantu basuubira nti balina obbakubira entoli nti bw'okuba entoli najja bw'okuba entoli najja era nze abammanyi emyaka gyonna ginno abammanyi nze sikubirwa ntoli ayange nebba ebabba era ebintu bingi bye tuyiseemu okutuuka wano. Olwaleero tuyina abantu bangi abeesimbyewo nnyo bayitirivu tambulule bulungi. President Kyagulanyi Lwayo singa wangula president enkyana layira mulimo gwe nga awangudde akalulu kwa president okuŋŋaanya Mugisha Muntu okuŋŋaanya Amuriat n'abala bonna Mafaabi okubateeka ku ttebe emu akuŋŋaanya abantu abo bonna base ku ttebo. Mulimo gwa president Kyagulanyi okugatta eggwanga si mulimo gwa Amuriat si mulimo gwa Munyagwa kugatta ggwanga kubanga tena mandate egatta ggwanga ntegeeza ki. Mulimo gwa mubaka eyafunye kaadi mulimo gwa kansala eyafunye kaadi mulimo gwa district chairperson eyafunye kaadi okakasa nti abantu bonna they are united because for now the sina mandate ekola ekyo. Mulimo gwa MP yafunye kaadi ogwa Sediba yafunye kaadi district Kawuki district council Kasozi yafunye kaadi okuŋŋaanya abantu abo bonna abateeka on the same table because for now omuntu atafuna kaadi gwe yafuna kaadi gw'omwetaaga okusinga bwakwetaaga. Nkiddamu gwe yafuna kaadi gwe weetaaga atafuna kaadi okusinga bwakwetaaga. Mulimo gwammwe abafuna kaadi okwasaganya abantu abo ne bannambooze nabazako naye nga yakafuna kaadi nga bakamulangirira naŋŋamba nyina omutawaano 221 era ebipande byo mbiraba nabikozesezza nga bigenda tuyambako okutalaaga constituency yonna ne district yonna okutunda president kubanga yensonga enkulu. Ensonga enkulu yeriwa yene ya president kubanga mukimanyi noba mubaka wa parliament nga president talayidde era omulimo guba muki era abantu baffe bangi batadde amaanyi kubaka n'obukulembeze bwabwe n'obufu obutini obwa kansala w'eggombolola obufu obutini obwa kansala wa district naye oba ne council ejjudde nuupu nga president talayidde mbategeeza teri kijja kubaawo. Muteeka amaanyi ku mulimo guno gwa president gwe mba musooka nange gwe nkulembezza era mbategeeza nti ngenda kukuba posta zino esukka 1000 tuzitimbe buli kitundu kino kyonna ekyamawokala north ne mawokala south tukakase nti president Kyagulanyi annyikira n'okusinga bw'ali kati. Ndi wa NUP memba omujjuvu twavuganya ku kaadi n'abatabala 5 nga bwe mbagambye. Kaadi eyo erina gwe yaweebwa kaadi saagifuna saafuna kaadi ya NUP ne navuganya era mbategeeza nti mu kalulu ka 2026 kano ketulimu kati olwaleero ketuyingidde kano sigenda kuvuganya kifo kya mubaka wa parliament sigenda kuvuganya
ku kifo tuwe omukisa bakama baffe ne NUP tugiwe omukisa osanga eyina bye yalengera ebiyinza okugasa oba okutwala ensi yaffe mu maaso anda tekoma leero ensi esukkawo ensi egenda mu maaso nze nga busuulo olunaku olwaleero waliwo akagambo ke ntera okukozesa abamumanyi mumanyi ekigambo ntera okukozesa oba kye bampita katini kabuliwo naye nze sifidira ku politics. I don't feed on politics, but politics feeds on me. Nkademu, I don't feed politics, but politics feeds on me. Ntegeeza ki nze mbyobufuzi sikwendya sikwempa abajjukira abamanyi tuli bantu ba Kabaka Ssaabasajja Kabaka oba omuntu yenna alindidde okulya Namulondo teri mulangira kulya Namulondo akulira mu lubiri oba gu batiitiibya bakulira bbalibbali eyo ne balaba embeera abantu babawangaalira Ssaabasajja Kabaka Mutebi aliko leero n'ekitaawe Sir Edward Muteesa bakulirako emawogola mukijjukira balirako emawogola mukyalo eyo wansi nga bateekateeka okulaba bakaba babayagadde babaagala batulabe tutambula tutya tuteeke amaanyi mu kalulu ka pulezidenti tuteeke amaanyi ku ggwanga lyaffe okulaba nti likola ki linunulwa era nkubiriza abantu bonna abakulembeze mwenna eno ntanda yammwe bangi musuubira temwafuna kale buli mukyagugwa mulimo gwammwe abaafuna kaadi okukola ekyo ekijjayo omulimo gwa kaadi era musuubira nti bwemwawa kaadi oba bafuna kaadi bajja okuwangula ekanowin naye singa bakola omulimu gwabwe mbakubiriza muveeyo gye mwekwese mujje eri abantu abadde 5 years ekimekoledde bantu ekyo kyammwe mujje mubabuulye mubakoledde ki emyaka 5 so mu ngeri eyo kkirize okusaba kwange nti okuvuganya mu kalulu kana kati ab'emukaaga sijja kabaamu tuwe pate yaffe NUP ekitiibwa naye muwanike oyo mumuwanike mu bbanga oyo gwe muwanise oyo gwe nabawadde oba nawe gwenkutte wano gwe mulaba ono amaanyi gaffe gagende ku ono kubanga ono bawangula tujja kufuna enguudo ennungi amalwaliro amasomero n'ebirala abantu bonna batadde emphasis ku bufo bwabwe mubaboole omuntu ajja n'ayogera gamba 3 n'agenda asaba kalulu naye nga singa si Kyagulanyi bangi betulaba nga tebandi badde bakukalinda luzzi bangi nga n'okubagenda luzzi sasa nakubeera naye nga yafuna omukisa olwa Kyagulanyi so n'ebigambo ebyo mukkirize omukka n'ebirala byonna ebivaayo olina okugumira omukka oguvaayo okubeagala okulya emmere kati nze nabadde mu kiyungu omufumirwa emmere omwabadde omukka nakkaanya nti ebinabamu byonna mu kiyungu omwo omukka bwe gunsiwa mu maaso nja kukkiriza gunsiiwe so ebivamu byonna thats why ngambye sijja kuvuganya omukka ogwavuddemu gwonna ogwansiiye nakkiriza okubeera mu mukka ogwo era kyonna kyesikkaanyiza nakyo bakama bange ku kitebe genda internale mbabuulire bulungi ebyaffe nga NUP genda mukama wange mbalabe mbere byembabuulira naye nga biri nga yaffe munda sijja bifumya bweru babuulira kyabaddewo naye omuko gwadde munda
ebintu byonna binalabyemu ebina ebirungi njagenda mu bantu mukama baffe mu kibiina internally mbishiyalinge nabyo nabo era tujja okuva ebirungi tubitwale mu maaso ebibi tubinogere eddagala mwenna abamawokota mbategeeza obuweereza wange mbadde nkola bwonna nabagambye nti I don't feeding ku politics programu zonna ezitambula ngenda sigala nga nzikola kubanga ensonga enkulu beene gyatugamba beene yatugamba nti kibi nnyo okubeera mu kazinga akatono nga muli bulungi naye nga mwetoloddwa oguzinga ogunene ogw'abantu abaavu mulimo gwange okukakasa nti Ssaabasajja emiramwa gye 5 gye yateekawo Ssemasonga 5 eza Buganda njaze enyigiramu abantu ba Kabaka tukakase nti Mawokota egenda mu maaso bye mbadde nkola byonna gwe naali eyo yenna kye mbadde nkola nyambyeko abaana mu kusoma tuwe emperedde abaana ku ssente zange tukoze ebintu ebyenjawulo byonna totya nyambyeko emizikiti churches n'ebirala ngenda sigala nga mbikola abo abeesimbyewo mwe muli maanyi g'abantu ffenna tuli maanyi g'abantu omuntu yenna abajjuka 2021 nga yakaggwa pulezidenti yagamba nti mbakwasizza baki atukwasizza abantu batulamule wano nno nja okukubiriza bannaffe bangi abafuna kaadi okuva ku bakansala ne wala wonna balowooza nti bafuna kaadi bawangula akalulu ekitali kituufu mukyalina okudda mu kkooti ya byabakama era mu kkooti ya byabakama gye mujja okujja obuwanguzi kaadi gye bakuwadde oba endorsement tekulayiza kugenda mu council district wa mu parliament oba mu council ya Gombolola kaadi eyo bagikuwadde naye ate era abantu bakulaba era bakuba mu ttooki buli kimu bakimanyi so president jawa mutegeeza nti abantu bangi wano mu Mpigi abajja independent nenga independent yaabwe yabaleeta bwe bunafu obukulembeze obukolera abantu akakundi k'abantu akakolera omuntu oba abantu nti abantu bangi beesanga mu kaseera ak'okunyigirizibwa ne bajja independent abantu bangi naye nga abantu abo abeeyita abakulembeze obukulembeze bwabwe bakolera kabinja k'abantu akabinja ako kankyukakyuka kaliwo kusuula nkyukakyuka eri genuine kugisaanyaawo era akabinja ako tukamanyi kaddidde abantu bonna kabalinyisizaako ebitoomi n'ebintu ebirala so tulowooza nti abantu baffe bangi singa wadde obukulembeze obulungamu naddala wansi wano kyandituyambyeko okuba ne ba independent tebaliiwo oba nga si bangi era tujja kwesanga nti abantu baffe bangi bajja kugeza ennimi endala abantu bangi naye ennimi endala tukimanyi nti we are people power era oyo bangi bajja okuwangula obuwanguzi babuze ba president obuwanguzi bw'obulo kubanga babona beesimbye bemmanyi bene bendaba era ba NUP so mukowe eryo nja kwaniza ebibuuzo ebiva mu bannamawulire nga ne sinnaba kussaako nsonga eri esembayo enkulu ennene ennyo okulaba butya bwe tugenda okutabaala oba okutambaala